We are under instruction to arrest you. What? This is my bail. Yes. I'm on bail. The country should know that this is impunity of highest order. Come. We on bail, Come. putting other charges on us. Us. Why? Yes, tukyagenda maaso gwe mukwano gwange ampuliriza oli ku Yugi Update TV kosinzira obanga otuwuliriza awo nyeri tugenda okubanga tutandikira kati nno aba Uganda Law Society saako n'ekitongole ekya United Nation babiyingiddemu okukwatibwa kwa opposition leaders mu Uganda kulinnye enkandaggo kuzzeemu kagoye bwezinge era mwami oli Kaguta Museveni byandibanga si birungi saako ne mutabani we Muhoozi Kayini Rugaba njagala nkutegeeze gwe mukwano gwange ali yampuliriza tubadde tuli awo ng'aba Uganda Law Society babiyingiddemu era baziye n'ensonga yaabwe ne bagikuba ku mmeeza gwe mukwano gwange ali yampuliriza so ku sayidi ate eri endala ekitongole ekya United Nation nakyo kibiyingiddemu awo twagala okutandikira olunaku olwaleero oli ku Yugi Update TV kosinzira obanga otuwuliriza gwe natanatwengako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwegattako abali mu diaspora kati Oman, Dubai, Saudi Arabia mu namba tumiddeko nnyo mukola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayingo gano aga Yugi Update TV mbakulisizaayo bwakedde mukuliko obwakedde kansubire nti egganda lya weekend libatambulira bulungi nnyo olwali lunaku lwa Sande era bukyanga ebizibu bino bituukawo kakati wakayita ennaku 2 bukyanga ebizibu bino bituukawo ku mukwano gwaffe mwagala w'abangi era omukulembeze wa Buganda mu Central Buganda mu kibiina ekya National Unity Platform kakati nno gwe mukwano gwange ali eyo kansubire nti ebintu bitambula bulungi nnyo ngenda maaso n'okubanga nsaasira mmwe mwena mwena abakosefukosefu nammwe abayina ebibateganya mukama Katonda agende maaso n'okubeera nga abasaasira naye ng'okyali ku Yugi Update TV ng'engera okujjukiza kosinzira obbanga otuuza tugenda kubanga tubiyitaayitamu gwe mukwano gwange ali yampuliriza bukyanga lubanga lwa Mindi ebizibu bizzeemu oba emisango gizzeemu kagoye bwezinge jjukira nti nno aba Uganda Law Society we baviiriddeyo gye bajje bamala okubanga kooti erilizinga court order okubanga eta Muhammad Muwanga Kivumbi ku beyiro naye beyiro teyagiwangaddemu na nnaku 24 era ekyaddiridde ku twakutabye nga baddamu bamukwata paka nakakati tamanyiddwako mayitire tamanyi gye yatwaliddwa yabuziddwawo bubuzibwa mu ngeri bwetyo kakati olw'ebizibu ebigenda maaso ebiteebereka okubanga gavumenti n'ab'obuyinza bagufudde omugano ogw'okubuzawo bannayuganda ogw'okubawamba kakati ekitongole ekya Uganda Law Society kyopaletinga yano mu ggwanga Uganda era nga chairman waakyo Isaac Semakadde kakati katuwulire bagamba batya bagamba beeraliikirivu nnyo kuwa Muhammad Muwanga Kivumbi gye yatwaliddwa oluvannyuma lw'okuddamu okukwatibwa Uganda Law Society ULS evuddeyo nevumirira okuddamu kw'okukwatibwa munnakibiina wa National Unity Platform Deputy President for Buganda era nga former Butambala County Member of Parliament Muhammad Muwanga Kivumbi. Uganda Law Society yagenze maaso ng'egamba nti kino ekigenda mu maaso n'okubeera nga kitaba nga kikula ekyokubanga ekiwamba abantu kigenda mu maaso n'okubeera nga kibuna eggwanga Uganda abantu okubuzibwawo abantu okuwambibwa kitiisa amateeka kitiisa the law of law omulimu gw'amateeka agamba tekikoma bukomi kubeera sireeti eri bannayuganda wabula kiri sireeti erina omulimu gw'amateeka eri judicial independence saako ne multiple democracy. Lwaki Uganda Law Society eyogerawo eti jjukira nti no Muhammad Kiwanga Kivumbi yakamala okubeera nga aweebwa bail ku court order era omulamuzi Susan yagenze maaso n'omugala nti nga bail
yamugulantinze beyiro ne banne 16 naye ate yakaweebwa beyiro tiyawangadde na beyiro eno zabadde tezinawera na ssaawa 24 muwanga mu kivumbi Mohamed ne bamuzzaayo. Oli ku Yugi Update Civic osinziro banga otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo. Tukyagenda mu maaso gwagala otweyungako nagambira ekigambo subscribe wekiri wali wansi kikooneko obeere ng'otwegattako. Mu statement eyafulumye July 10, 2026 nga yasayiningiddwa by the Uganda Law Society Vice President Anthony Asimwe, the Law Society egamba gravely alarmed report bakyogedde batya by report that Kivumbi had been abducted in Mpigi district barely 24 hours after the international crimes divisions of the High Court granted him bail. Nga bagamba nti nno lipooti egamba ku muwanga Kivumbi nti yabadde yazzeemu okuwambibwa mu district ey'Empigi oluvannyuma lw'okuba ng'aweereddwa bail nga tannamala nayo nnaku assaawa 24 oluvannyuma lwa International Criminal Division of the High Court okumugalantinga beyiro. Okusinziira ku Uganda Law Society yarisiivinze report direct okuva ewa Kivumbi wa Mwanga Kivumbi's family oluvannyuma mu bwangu nga bamaze okubeera nga bamubuzaawo nga incidence eno yakagwawo nga abamukwata mundu bamaze okuba nga babuzaawo Muhammad Kivumbi. Tukyagenda maaso oli ku Yugi Update Civic osinziro banga otuwuliriza. Kakati Uganda Law Society egamba mu kaseera kano egenda maaso n'okukola statement nti Muwanga Kivumbi saa zino ali luddawa, lwaki asigala nga tamanyikiddwako mayitire ge ate nga ba security agents abeekwerinda baali bamaze okuba nga bakommunicatinga nti legal bases ate nga aba security agents baali bamaze okuba nga bakommunicatinga ku legal bases okukwatibwako oba okubuzibwakwe. Kati beebuuza ali luddawa, mwe mwagambye nti mwamukutte, nye twagala okumanya ali luddawa. Twogera kwani? Ku Mohamed Muwanga Kivumbi. Tugenda maaso n'okuba nga tubuuza ali luddawa. Oli ku Yugi Update Civic osinziro banga otuwuliriza. Tukyeyongerayo gwe mukwano gwange mpuliriza. Incidence eno eyaguddewo gye tugenda maaso n'okubeera nga twogera efollowingibwa eri President Yoweri Kaguta Museveni we yavaayo mu public n'addressinga ng'ennaku z'omwezi nnya January 2026 oluvannyuma lw'okwapiyaringako kw'endooseezi ku byali bigenda maaso ku mayengo agenda maaso mu ggwanga Uganda aga abductions ag'okubuzibwawo eri bannayuganda n'abali ku ludda olw'opposition. Waliwo enforced disappearance mu ggwanga Uganda era ne wabeerawo ne kibayita extrajudicial searches, torture, politically nga ziri motivated, saako ne prosecution, prolonged pre-trial detentions, saako ne manifestation of military driven repression. Statement eno zaagenda maaso n'okwogerwa President Yoweri Kaguta Museveni ng'ayogera ku nsonga z'okutokyalinga, z'okubuzaawo, z'okutrayingisa abantu aba bulijjo, ez'okubateekako ebisangosango, okubateekako detention oba detaininga mu ngeri y'ekyonoonero, saako ne military okukozesa amaanyi ng'egenda maaso n'okuvuga bannansi ng'ebabuzaawo. Bye bimu ku bintu Yoweri Kaguta Museveni bye yagenda maaso n'okubeera nga adiscussingako. Nkugambye ng'ennaku z'omwezi nnya July 2026 yadressinga eggwanga ku nsonga zino. Mohamed Muwanga Kivumbi
yazzemu n'akwatibwa ku lunaku olwokutaano ekawungeezi oluvannyuma lwa security okubulookinga ekkubo ng'ayolekera Mpigi district ng'atravolinga mu maka ge oluvannyuma lw'okuspendinga emyezi 5 ng'ali ku limanda ng'ateereddwako omusango gwa terrorism omusango gwe yeegaana gw'omukwano gwange aliye ampuliriza. Nagambye oli ku Yugi Update TV osinzira oba ng'otuwuliriza nga sinnakutwalayo eyo njagala nsooke nkuwe ku kitongole ekya United Nation kyo kigamba ki bo bavuddeyo batya ki kye bagamba bali so concerned nno UN eripootinze era ng'egamba nti wuliriza nga the UN report egenda mu maaso n'okwogera ku arbitrary arrest abduction saako ne enforced disappearance ku ba Uganda opposition leaders ba activists saako ne ba journalist abagenda mu maaso n'okubulizibwawo n'okuwambibwa ne state security forces. United Nation Human Rights Offices egenda mu maaso n'okukondemminga n'okudemandinga accountability esaba accountability ne immediate release eri bonna abo abakwatiddwa saako n'abakakwatibwa n'abazzeemu okukwatibwa nga Muhammad Muwanga Kivumbi okusobola okulaba nga bakomekkereza unauthorized detention site mu ggwanga Uganda. Embeera nno embeera ng'egaze UN yataddewo issues era neteekawo interventions ng'erigardinga ku abductions omuli bino wammanga cross egamba evumirira okuwamba eri ab'opposition naddala prominent figures figure emanyifu omuli Dr. Kiriza Besigye eyawambibwa okuva mu kibuga Nairobi mu Kenya era n'afoosingibwa n'atransferingibwa mu military jail mu kibuga Kampala. UN Human Rights Chief Voroka Tak explicite agenda mu maaso n'okubanja okukomekkereza okuwamba okugenda mu maaso okupracticingibwa n'okutrayinga ba civilian mu military court era bayogedde ne ku nkozesa ya drones emmoloka zino ze tuyita drones zitube nazo bazoogeddeko mu ngeri weeti bagamba UN raising alarm eri security forces routine gyekozesa okukozesa unmarked vans ezimanyikiddwa nga drones okubuzaawo opposition supporters saako ne ba leaders era nga bagamba victim eno egenda maaso n'okubeera nga eincommunicatingibwa unofficial era ng'egamba unauthorized detention center ekitwala nga safe house. Kino ekintu bakivumirira era balabudde mwami Yoweri Kaguta Museveni mbunnambira agende mu maaso n'okukomya bino wammanga. Era bagenze mu maaso n'ekyakalulu akagwa mu mwezi ogwa January nako bakoogeddeko bagamba akalulu akagwa general elections United Nation details zegera maaso n'okuspreadinga egamba waliwo okukwatibwa n'okuwambibwa n'okutagetinga ba members abali ku ludda oluvuganya naddala ab'ekibiina kya National Unity Platform. Era United Nation egera maaso n'okwajuinga ng'egamba ab'obuyinza mu ggwanga Uganda balina okuba nga bakomya kino bunnambiro era bagende mu maaso n'okubeera nga bateeka omugaso gw'amateeka mu nkola mu ggwanga Uganda nga bagoberera constitution yaabwe. Ebyo bigambo tebibadde byange, bibadde biva mu kitongole ekya United Nation. Wabula nkutegeeza nti oli ku Yugi Update TV osinzira obba ng'otuwuliriza ng'atanatweyongako nagambye ekigambo subscribe waliwo ekiri kikooneko obeere ng'otwegattako.
abali emitala w'amayanja mbatumiddeko nnyo. Ntegeeza mmwe abali e Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia. Bino byonna ebigenda mu maaso tuli ku nsonga za Muwanga Kivumbi okubanga yazzeemu n'akwatibwa. Ba witness ababaddewo gwe mukwano gwange gy'otabadde bagamba emmoloka ye ya interceptinze ne poliisi saako ne ba other security personnel mu kibuga Empigi. Era eyo gye yagenze mu maaso n'okuva ku main road n'agenda mu maaso n'ayolekera ku Mpigi police station. Kigambibwa nti emmoloka yamuwambye yavudde ku main road n'eyolekera paka ku Mpigi police station. Nga vehicle eno egenda mu maaso n'okubanga ekyuka edda mu luguudo. Wavuddeyo abasajja aba Uganda Police Defence Force UPDF abalibadde tebali mu uniform, abamu nga bambadde uniform, abamu nga bambadde coveraging, abamu nga bambadde zimasiki. Bavudde mu different directions ne basurrounding emmoloka eno. Okusinziira ku bajulizi ababaddewo, Mohamed Muwanga Kivumbi tiyayisiseemu tiyalwizisitinze kukwatibwa kwe, era yapuulingiddwayo mu mmoloka ye era n'afoosingibwa okubanga ayingira ekimoloka ekika kya drone eyabadde nambaleesi, era n'avugibwa n'atwalibwa n'aggyibwawo. Era abajournalist ababaddewo n'abawagizi abamu bagezezaako okugoberera emmoloka eno babulookingiddwa n'ab'ebyokwerinda. Naye ng'okukwatibwa kwe ebeddanjija nkigamba okwa Muwanga Kivumbi yakwatiddwa oluvannyuma we yabadde agenda mu maaso n'okubeera nga yakava okulekulira ewaka. Oluvannyuma lwa hundreds of supporters abadde bagazalinze mu maka ge ku lunaku olwokuna ekiro ekyo nga bazze omumwaniriza n'omumukulisaayo, nga bazze okulaba ddala yateereddwa oba teyateereddwa. Wabula ku ssaawa 3 ssaawa 9 ez'ekawungeezi yatandise olugendo lwe nga yolekera mu kibuga Kampala, era ng'agenda akola stops ku bu trading centers saako ne ku butale eri abawagizi bwe ng'ababuuzaako, era ng'aserebuleetinga okuteebwa kwe oluvannyuma lw'okumala mu custody emyezi wagindabanga 5. Embeera y'obudde yasigadde eri celebrated paka convoy we zaatuuse Empigi owali badde security roadblock we zaasazeeko Muhammad Muwanga Kivumbi ne bamutwala mu custody. Ku lunaku olwokuna, International Criminal Division of the High Court yagalantinga Muhammad Muwanga Kivumbi bail ne cash obukadde 10 obwa Uganda oluvannyuma lw'okutuukiriza court conditions, saako ne banne abala 16 abaakwatibwa naye. Yabadde alimindingiddwa okuva mu January ng'era yateekebwako omusango gw'obutujju gw'abadde akyajingibwa ne banne 16. Mu budde tewabaddewo new charges oba officially tewanabeerawo settlement ewa explanation nti ensonga eyamukwasizzaako ku operation eno yakoleddwa zabadde zikyali charges ezimu oba waliwo charges empya ezazze oba yadde yeetaaga okulinewinga detention ye. Ebyo byonna tetunnabitegeerako. Uganda Law Society egamba incident eno egenda mu maaso ng'eri serious, ng'egenda mu maaso n'okuviolentinga constitutional and international legal practitioners okupracticinga amateeka mu ggwanga Uganda kati ekikyalimu mulamwa, kubanga tulaba nga abataasoma mateeka be basalirawo bannamateeka. Kati ne weebuuza bo baba baasomera ki? Era Uganda Law Society ya stressinze ng'egamba abduction and enforced disappearance bimenya mateeka eri munnayuganda saako ne ku international law, era tebisobola kubanga biteekebwa mu mateeka eri public statement ku regards ezigenda mu maaso mu offices ng'ebikolwa bino bigenda mu maaso n'okutuusibwa ku bannayuganda. Era Uganda Law Society yavuddeyo n'egamba ku article 23 of the constitution eyagalantingibwa
eri right eri liberty saako ne protection n'obukuumi okuva mu arbitrary arrest okusiba abantu mu ngeri y'ekyononero biri kwayalinga nti okwatibwa kwonna mu mateeka kulina okubeerako communication nga communicatingiddwa era suspect alina okuproducinga maaso g'omulamuzi obutasukka ssaawa 48. Uganda Law Society era egenda maaso n'okuwakanya ng'egamba surveillance n'okutagetinga deputy president of a registered political party oluvannyuma lw'okuba nga lirizingiddwa ku bbeero kyandamaninga multi-party democracy saako ne judicial independence mu contravention mu article 69 ne 128 of the constitution of Uganda. Law Society yagenze maaso n'okudimandinga wabeerewo immediately disclosure eri Uganda Police Force saako ne UPDF Uganda People's Defence Force saako ne security agency endala baveeyo baanukule Muhammad Muwanga Kivumbi eyabadde ateereddwa ku bbeiro ali luddawa era yabuzeewo atya. Oli ku Yugi Updates TV kusinza obanga otuwuliriza ng'otannatuyungako nkutegeeza nti nno wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otwegattako ogwo mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja kuba nkulyaza amanyiza nnyo gwe yenna ali eyo wemba sikuwadde engeri ki Muhammad Muwanga Kivumbi gyakwatiddwamu. Wuliriza. Bosco. Kakati Uganda Law Society yegamba yakoolinze wabeerewo immediate reproduction before the competent court of law esobole okuba nga accessinga lawyers ba lawyers of his choice abali ku choice ye and his family nga badimandinga okukomekereza okuwambibwa kuno n'okuforcinga abantu okubuzibwawo saako n'oteekawo accountability eri abo balina obuvunaanyizibwa mu bikolwa bino ebigenda mu maaso ebyogerebwa mu ggwanga Uganda. Era nga bagamba Uganda Law Society mu luzungu, the rule of law cannot survive where citizens, particularly political leaders, are taken from public roads with impunity. The statement reads, urging the Uganda Human Rights Commission, the Speaker of Parliament, and the international communities to intervene urgently to secure Kivumbi's safety. Nga Uganda Law Society egamba olw'ebintu ebyo n'olw'ensonga ezo mwammanga ze tubawadde twagala mbunnambiro mu bwangu ekikolwa kino ekigenda mu maaso tekigenda kusurvivinga mu bantu ba bulijjo nga batunuulira abakulembeze baabwe nga batwalibwa mu public roads mu nkola eya impunity era nga bagenda mu maaso n'okuwakana nga bagamba Uganda Human Rights Commission, Speaker wa Parliament saako ne international communities bayingire mu nsonga zino basufube okulaba nga basekiwalinga obulamu ne safety ya Muhammad Muwanga Kivumbi. Oli ku Yugi Updates TV nyongera okujjukiza nti kosinzira obanga otuuliriza gwe naata natwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otwegattako. Njagala ebigambo bino Muwanga Kivumbi yabiwadde abawagizi be bambi nga yakatuuka mu maka ge.
ng'asanze bakuŋŋaanye bamulinze n'agamba sinzagana basuulayo kagambo kano. By'ebimu ku bigambo byasembyeyo okwogera obubaka bwe yabadde ng'aleese okuva mu kkomera awo bagambe ate munnange era addeyo emabega w'emitayimbwa weekitira bwe kyabadde. Tuvumirira ebikolwa nga bino. Wuliriza. Kusawa mwendo okw'ekiro abatamanya ngamba nga bakulemberwa abantu abasatu bemmanyi bayimirira mu mutyawo nga balina emmundu kasepiki abalala ne bayimirira wali ne bakuba amasasi mu garajawo ne bakuba n'oluggi luno baali bamanyi kinimi lwaliwo baali bamanyi kinimiridde mu garajawo okukakkana nga mikwano gyaffe abakazi bamaama banakazadde mikwano gyange gye nasoma nabo 5 bamaze okubatta ne battala omuvubuka omu bamugirawo rope awo mu lujja be babuuza nti muwangaaliwa musajja atunasuka n'abagamba nti yenze bamuba esasibwa nostraight ne bamuttirawo nga tebannatta buli mukyala people power babulira obutabo obwakolebwa muno waliwo omukazi omu yali asigaddemu akateetera bamupirawo amasasi n'agenda awo ng'akaaba kimaama omusajja omutemu n'amuteeka wali we tulese emmotoka wansi n'amuba amasasi agamumaliriza. Ebyo byonna baalikola nga bamaze okutegeera essaawa ezo nga bakoze buli ekyefujjo mu butambala naye nga lazima tubawangudde kati tumaze kubawangula mukama ne basalawo ate ekirezo gamba ate mukama mulungi mukama muki omwe yakulembera olutabaalo obwo olwali lusazeewo kibe tumaze kudda mu palamenti wakiri banzite era ekiro ekyo baali bazze okummaliriza naye emirambo egyo omusanvu enjaga ate gye gyali 7 gyali 10 gyali emeka era okumanya gyali 10 abantu bonna be batta babambulanga engoye ne bazirekawo. Lwaki baali bazirekawo? Kubo kwafiirako n'abasirikale basatu gye babano mugamba ebisi muwanvu mumumanyi mugambe n'omulala gwemmanyi gwe sijja kwogera mumumanyi bayimirirawo ne batta abantu baffe lazima Allahu akbar kijja kussa mukono okutuusa nga buli mu ngalo akubire mu ngalo pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi yali wano akubire engalo ekibiina ekya National Unity Platform Museveni ne Muhoozi njagala mutegeera gye muli NUP eriko amaanyi ga Katonda. The Voto free tethered shooting tools. Anytime, anywhere. Effortlessly connect your iPad wirelessly. Seamless. Atana following oleke kichamu. Mumanye omusajja mumuwangude. Omusajja mpaka emitwalo 5.
ng'etandikira ng'etandisa okukwata abantu abataziza musango ng'esiba abantu nga tebakoze ng'etta abantu ate abafudde si bano bokka abataano Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe nga nange abadde mu kitangulo baafuna ekyasi yasiini ng'atudde mu mmotoka nga balowooza ti Bobi Wine waali baamukuba amasasi ne bamutta amutta eyo banyumiriza kyembaddeeyo beedda mu hoteri n'abagamba ate kati mugamba ki akasajja nkamaze naye Mukama Katonda Bobi Wine yali mu mmotoka batta Yasiini omwana w'omusajja oyo ali kumpi okudda wano olutalo luddemu bawulire kifa mu kyeki nze mbubadde emyaka 10 n'emeka 13 otegedde okuba kubeera na kitiibwa mu ggwanga kino kibadde okubanga mu kimu n'omunoonya ssente nazo nziina okitegedde nazo nzikola ki people power ebyomanyi bebalwanira kuvuga mmotoka nnungi ngivuzeeko kutambulira mu nnyonyi ntambuliddemu kulambula simayene ngendako mu White House ngenze twagenda nelokwono mu House of Commons ebungereza buli wamaawuli twagenda e Japan eyo ekyayina eyo nga banyiriza ng'omugezi bwa Afrika people power nolwekyo abantu ebimu omutiibatiiba bwe munoonya mutte abantu mufune omutiibatiiba obufe tububadde tebwetaaga kutta bantu kubeera nti oyitibweho nalebo asinga abasajja muhooza akaaba buli kaseera senyonyi oyo senyonyi yongeza olaba okutta omusajja nga agaluma onywereza ddala kisajja kyatu buli kyo kirota senyonyi wokuttewo batuufu kyogiriza natti naki people power okutandika n'olunaku lwokutaano ngenda kumulamu ennaku bbiri zokka okutandika ne balaza nzija kwedikota benzija kwedirupi nze nzaikude pulezidenti wa Buganda tugenda kubatandikako ngenda kwedikota kulangirira olutalo olupya olugendo okulumula eggwanga ki Nange mu following yes bibyo ebigambo ebyayosembyeyo ebyayogeddwa omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi wabula Uganda Law Society yavuddeyo n'egenda maaso n'okukkaatiriza ensonga zino ng'egenda maaso n'okulangirira wabeerewo eddembe mu public wabeerewo action ezikolebwa under the theme Occupy the judiciary era ng'egamba calling on friends, relatives and supporters of political prisoners to assemble at the judiciary headquarters on Friday, July 17, 2026 at 8 a.m. Uganda Law Society yataddewo embeera era neteekawo omulamwa eguyise Occupy the judiciary ng'egamba nti ekoowoola ab'emikwano ab'eŋŋanda saako n'abawagizi prisoners basembulinge eri judiciary headquarters ku lunaku olwokutaano mu July ng'ennaku z'omwezi 17 mu 2026 olunaku essaawa zijja kubeera ssaawa 2 abakoowoola abagamba leka kibeerewo mu mwezi guno tukole okwekalakaasa nga tubanja ebikolwa ebigenda mu maaso mu Uganda okustopingibwa okusinziira ku Uganda Law Society participants bajja kupresentinga petitions eri Chief Justice ne Deputy Chief Justice and Principal Judge nga badimandinga judiciary
publicly stating its position eri president's July 4th address. Ebigambo bye yakola ng'ayogera ng'addressinga mu kubulawo kw'abantu, impunity egenda mu maaso mu ggwanga Uganda, abduction, appearance, detentions, ebyo byonna. Uganda Law Society kino yakyedescribinze nga use of court to round the region of terror. Era nga bagamba akagere ekiri nti nno kiri mu maaso ga kubuzibwawo nga tufollowinga frame boycott, prayers, breakfast, tebasobola kubeera nga banomalizinga the atrocities ebikolwa bino ebigenda mu maaso. Era statement egenda mu maaso n'okuquestioninga judiciary eyina okulinda ng'ate okubuzibwawo n'okuttibwa kw'abantu ba judicial officers bagenda mu maaso n'okujoininga era nga public egenda mu maaso n'okubanja assaults eri justice zaabwe. So kino tebasobola kubeera nga baweitinga, tebasobola kubeera nga kwegamba nga babandaaza bagenda kikolako ketonye kegwake. Babagambye ennaku z'omwezi 17 babasuubira okugenda wali eri ku judiciary headquarters musobole okubeera nga mwekalakaasa ku bikolwa ebigenda mu maaso n'okubatuusibwako mmwe bannayuganda. Twebaza omulimu ogw'amaanyi Uganda Law Society gwekoze ng'eyita mu deputy chairman waayo oba oliawo n'ekibiina kyonna okulwanirira eddembe ly'obuntu. Kakati ye Maria Muwangadya bino olubirabye n'agamba nze ndekulidde era information ngenda gibangi bawenkya wakyalekulidde pressure ebadde ki kyekimuviiriddeko okulekulira. Ono yabadde akulira ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission naye wenjogerera yamazeemu dda omusu. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obanga otuwuliriza kambatereka akatambi kano n'oluvannyuma tunaba tuwunzika olunaku olulungi. Muwanga Kivumbi oluteereddwa ku kakalu k'ekkooti yavugiddewo emmoloka mpaka uwe Butambala. Mu maka omwali enjego eyafiiramu abantu abasoba mu 10 oluvannyuma lw'amagye okulumba amaka ge ne bakuba abantu amasasi. Muwanga Kivumbi olumutadde atuuse ewuwe Butambala ng'abantu bajjudde nga talina kyayinza kukola kirala wabula ng'ayina okubaayo akagambo k'abagamba. Muwanga Kivumbi olukutta omuzindaalo ate atabuse butabuse. Agambye kano ke mwakoze kino mugenda kumpulira. Njagala owulize ebigambo bya Muwanga Kivumbi wabadde mu maka ge ayogedde bw'ati. Kusawa mwendo okwekiro abatamanya ngamba nga bakulemberwa abantu abasatu bemmanyi bayimirira mu mutyawo nga balina emundu kasepiki abalala ne bayimirira wali ne bakuba amasasi mu ggalajaawo ne bakba n'erugirulo. Baali bamanyi kinnimi lwaliwo, baali bamanyi kinnimiridde mu ggalajaawo okukakkana nga mikwano gyaffe abakazi bamaama bannakazadde mikwano gyange gye nasoma nabo 5 bamaze okubatta ne battala omuvubuka omu bamugirawo rope awo mu lujja be babuuza nti Muwanga aliwa musajja atunasuka n'abagamba nkiyenze bamubesasi wano straight ne bamuttirawo nga tebannatta buli mukyala people power babulira obutabo obwakolebwa muno. Waliwo omukazi omu yali asigaddemu akateetera bamupirawo amasasi n'agenda awo ng'akaaba nti maama omusajja omutemu
n'amuteeka wali we tulese emmotoka wansi n'amukuba amasasi agamumaliriza. Ebyo byonna baalikola nga bamaze okutegeera essaawa ezo nga bakoze buli ekyeffujjo mu Butambala naye nga lazima tubawangudde nga tumaze kubawangudde.